Yes, mbaniza ku the chosen generation olwali ngenda bakulaga ebiroto 7 mukama byasinga okozesa okulaga nti no waliwo omuntu akuloga obedde likulumbye mu business yo mu makago na buli kintu kyonna kyobokola. Ebiroto 7 mukama byasinga okozesa okulaga nti no waliwo omuntu ali mu kuloga. Yes, wano ku the chosen generation bana enyongera okubaniriza mbobanga gwe mulundi gwo kusoso kubeera wano subscribing okone kade yengeri yokadi osobola okubanga ofuna videos affe mangu nnyo gato akagiteekayo. Yes. Nechala kweno channel tuba tuddamu ebiroto bimwereza byemutadde mu comment section tubiddamu okuyita mu video. So teke ekiroto kyo mu comment section tujja kuba tukiddamu nakamalo kola ku biroto ebikwatagana ku relationship era nkyakola videos ku comments zikyaliyo eriyo njagala nje exhausting bulungi kubanga edifitize nnyo abaana ba Katonda emikwana emituufu otegera otyo omuntu omutuufu nakola videos ziwerako ddala nga 5 almost. So nja kuba niyogera ne videos naye olwaleero njagadde nkulage ebiroto 7 mukama byakozesa okuwoninga nti waliwo omuntu ali mu kuloga. Of course ng'omwana wa Katonda nabagamba Bible egamba abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya Hosea 4:6. Mukama tayagala ozikirire. Mukama ayogera naawe era ayagala okuyamba naye ekizibu ekiriwo n'abaana ba Katonda. Mukama bw'ayogera olulimi lw'olutegeera osobola okutegeera nti Mukama ayogedde. Oba ogamba singa namanya singa Mukama yandabula kale banne Mukama bw'atyo bwe yayagala. Ebikwano Mukama si bw'atyo bw'ayagala olenga obeera mu bizibu. Mukama afuba nnyo okulaba ng'akuyamba obuzibu gwe totegeera. Bible nga bw'ayogera mu Yobu essula 5:14 we watyawo egamba nti Mukama ayogera mulundi gumu ebiri wawa abantu ne batassaayo mutima mu birooto yogera mu birooto abantu nga beebase. So Mukama asinga kwesa birooto kubanga ayogera naawe naye obuzibu notategeera. So tugenda kuba tutandikirawo. Number 1 okulota nga waliwo omuntu akugoba n'akamundu. Omuntu nga alina emundu akunoonya most of the times ayinza okuba jidde ku piki ngolaba musajja alina emundu olusabeera muzeeya ate noweewuunye. Ngolaba musajja muzeeya ali ku piki akunoonya olusi ku business yo nga zenga mubbi ayagala kubattana kubabbako bintu. Musajja muzeeya oyo nga jidde ku piki sometimes ayinza okugera ku bigere sometimes ayinza okugira kagaali sometimes ayinza okujja nga si muzeeyi. N'okulota nga abantu bakunoonya n'emundu nga baagala kukuba amasasi kukutta. Mukwano gwange njagala otegere ekintu kimu nti eyo libeera ddogo super babaweereza. Most of the times ubanga oli munafu mu nsi ey'omwoyo kyetegeeza nga toli musabi mulungi ekiddirira munaku eziddako ogenda kuba ofuna endwadde. Ekiro kyantukakoko oba ogenda funa endwadde eyinza okutwala ebbanga nga ne bw'ogenda mu ddwaliro tebasobola kugiraba. Naye kumalako ebbanga ogenda mu ddwaliro abasawo tebasobola kugiraba naye nga gw'owulira oli mulwadde naye nga bakebera buli kintu kyonna kiri nomo kubanga eddwaliro teriraba ddogo liraba effects zaalyo. So mukwano gwange kijagala okugamba bw'olootanga ng'omuntu yenna akutte emundu akunoonya manya nti eryo ddogo. Sometimes osobola okumulaba nga n'akulaba oba nakukuba amasasi. Sometimes ayinza okunoonya n'alimu okukulaba. Sometimes ayinza okukuba amasasi. Kakati bwakukuba essasi manya nti ddogo likukutte mukwano gwange. Ate era ne wabanga takulabye mu kirooto kisobokera ddala okubanga eddogo likutte kubanze bwe yanoonya teyandaba but the next day nalwala era mu ddwaliro nga obulwadde tebabukola ki tebabulaba. So ebiseera bisinga ebintu bino eby'omwoyo tebiwonyezebwa na basawo bano bazungu kuba si bacteria si virus si ameba si ki no biri bibeera mu nsi ya mwoyo lidi baddogo. So panado n'ebirala byonna byomanyi tebiliwonya. So mukwano gwange ekyokola kyangu nnyo bw'ofunanga attack efaanana bwetyo yingira mu kusaba n'okusiiba mukwano gwange immediately awo wennyini yingira mu kusaba n'okusiiba kubanga bali abalogo baba batudde ekiro ne bateesa ne bakusindikira eddogo kati okukwata ebiseera ebisinga obeera munafu mu nsi ey'omwoyo. Bayibuli yogera mu Kubala 2:23 teri ddogo eri Isirayiri naye Isirayiri alina okuba nga anywedde. Isirayiri wabanga tanywedde eddogo liba ligenda kukwata mukwano gwange. Ngamba gwe omulokola atambula ng'ekigere kimu kiri eno ekirala kiri eri ng'okyali mu kibi ng'oli munafu mu nsi ey'omwoyo baba bagenda kuoverpowalinga. Naye bw'ofunanga ekyoto kifaanana bwe kityo it doesn't matter ne oba oli munafu yimirira immediately awo wennyini tandikirawo ekyoto kifunye ozuukuse atoddamu kwebaka. Awo wennyini woba otandikira obisazeemu and the following day yingira mu kusaba n'okusiba immediately bwe kiba kisoboka olwane n'emyojo nga teginnaba kukwata kubanga kyangu nnyo kubanga odefiitinga emyojo nga teginnaba kukwata okusinga lumala ofuna endwadde ate n'olyoka oyimirira okulwana. Obunafu mu nsi ey'omwoyo kintu kibi nnyo ekisokera ddala abantu abakuloga
bazukka kiro matumbi g'obudde yonna gye basuze nga baloga ne bafollowinga instructions zonna ze babawadde ne bakola saddaaka ze bakoze ne bawayo ssente zaabwe. Kati gwe teweetaaga kukola saddaaka, teweetaaga kusasula ssente, teweetaaga kukola kintu kyonna, just olina kuyimirira kuzuukukira wennyini. Saddaaka eyo ssaala olina okutandikira wennyini. Kati bo bakola nnyo okusinga, bateekamu nnyo okusinga, ate gwe nodda mu kunafuwa mukwano gwange, bagenda kukuba. Ate omulogo kasita kukuba n'akulaba ng'ogudde aba tagenda kulekerawo, naye buli bwakkuba n'alaba nga tolina gy'olaga aggwamu amaanyi. Bwetyo bwe tuwangula abalogo. So mukwano gwange, ekyokukola kyekyo, ekyo kye kirooto nambi Mukama ky'asinga okukozesa nga olaba nga bakuloga. Waliwo ataakayo n'eddogo eri obulamu bwo. Namba 2, ekyoto ky'ofuna kwe kulaba ebisaanyi. Ebisaanyi nayo libeera ddogo supa. Olaba ebisaanyi mu nnyumba, nawe oyimiriddwa, ebisaanyi biri buli wamu. Olaba ebisaanyi nga biri mu kuggwe naye ng'oli mu kirooto, sigamba ng'olaba ebisaanyi mu buli bwo. Oyinza okulaba ekisaanyi nga kiri wali kitambula n'ogamba eryo ddogo, nedda si kyentegeeza. Weebase n'oloota nga olaba ebisaanyi mu nnyumba, manya nti eddogo liyingidde mukwano gwange. Olaba ebisaanyi mu bizinesi yo, manya nti eddogo liyingidde ate nga papa siredize kuba bizinesi yo. Olaba ebisaanyi mu kitanda kyo, eddogo liyingidde. Mubanga oli single manya bakuze kuloga butafumbirwa, mubanga oli married already, fumbo buli under attack. Kati mukwano gwange teoyagala kulaba bintu ng'ebyo nga bikutuuseeko, olina okuyimirira ng'omwana wa Katonda olwana olutalo. Nga bwe mbagambye abasitaani tebasobola kukuwangula, bateekamu nnyo, gwe tolina ky'oteekamu, Katonda wakumala mukwano gwange. So bw'olaba attack eno era kye kimu na attack endala zonna yesingira mu kusaba n'okusiiba, lwana olutalo mukwano gwange, ogenda kuba ng'owangula. Olaba ebisaanyi mu kitanda kyo, olaba ebisaanyi mu bizinesi yo, olaba ebisaanyi mu nnyumba yo, olaba ebisaanyi ku mwana wo, manya abaana bo bali under attack. Obiraba ku muzadde wonna w'obiraba manya ekyo ekintu ekyo kyonna ky'obirabyeko kiri under attack mukwano gwange. Yes, namba 3, Mukama asobola okukulaga direct n'olaba abantu nga bali mu ssabo. Omuntu ng'omulaba ali mu ssabo direct nga batudde balina bye bakola. Most of the times Mukama tayogera direct, alina ebintu byakozesa specifically. Osobola okutegeera nti Mukama yayogedde. Mukama ensonga lwaki tayogera direct n'akulaga ebisaanyi oba n'akulaga ow'emmundu ng'akunoonya, osobola okutegeera nti Mukama ali mu kukulabula. Kubanga singa Mukama akulaga ng'omuntu akuloga direct, oyinza okugamba oli awo nkirowoozeza bulowooza, ne bw'omanya nti okuloota kino kitegeeza kino eno, otegeera nti Mukama yakoze ki? Yayogedde. Abantu bayinza okubuuza lwaki Mukama tatulaga direct? Mukama bw'akulaga direct sometimes oyinza okugamba birowoozo byo, naye Mukama bw'omanya ebintu by'akozesa okubanga ayogera, kikuyamba okutegeera nti Mukama yakoze ki? Yayogedde mukwano gwange. So olwota olaba omuntu ali mu ssabo, alina byali mu kukola, eyo direct warning Mukama gy'akuwa. Sometimes Mukama ayinza okulabanga mu butuufu ne bw'anaakola ate tolina ngeri gy'ogenda kubitegeeramu, n'akulaga direct ng'omuntu akuloga. Sometimes Mukama ayinza obutakubikulira muntu akuloga kubanga isoyizo oba tonasumululwa bulungi mu busungu, of course nga tayagala oyambale busungu eri muntu oyo, ate of course bulwanira olutalo mu busungu mu butasonyiwa luba lukulemye. So weeyagala okuwangula ekintu kyonna mu Katonda, olina okukiwangulira mu territory ye, mu ngeri ye Katonda gy'ayagalamu. Katonda agamba balabe baffe tubasabire, tobanyiigira, tobakyawa, kubanga akimanyi obuwanguzi buli ku side yo. Oli omuntu ajula sitaani akujulako ennuku n'agenda lukka amakaago, gwe mwagale olwanire mu Katonda, ajja kukola byonna naye tagenda kuwangula. Bw'olwanira olutalo eno mu Katonda n'olwanira mu busungu, mu kukyawa muki, ogenda kuba ng'owangulwa mukwano gwange. Kubanga eno mu Katonda tusooka kusonyiwa, then Katonda naye najja. Otasonyiwa muntu n'osigaza ekibi ku mutima gwo, manya nti olwo lwonna oluggudde sitaani okubanga alimira mu bulamu bwo. N'otegeera ekintu kimu, sitaani operatinga ku nzigi zonna z'oggula, buli luggi lwonna l'oggula sitaani wayita. Bw'oba ng'ogadde enzigi zonna, sitaani of course aba talina wagenda kuyita mukwano gwange. Ne wabanga manejinze n'afuna wayingirira, kiba kyangu nnyo okumufulumya kubanga aba talina kya kuholdingako gwe ng'omwana wa Katonda. N'ekirala ekisingira ddala okuleeta abantu okubaloga, ebintu ne bibakwata babuyita bunafu mu nsi ey'omwoyo, ng'omwoyo gumunafu, nga n'akazimu akatono bwe kati bwe kati nga kasobola okudefeatinga ng'omwana wa Katonda. Lwaki oli munafu? Yesinga bwe mbagambye bali abantu ba sitaani abatambulira mu bintu bya sitaani bakola nnyo, abula otulo n'asula ng'atudde ali mu masabo, n'alinnya emmotoka n'agenda wa aloge gwe. Gwe nga ky'olina okukola kyangu nnyo kwebaka nga omwoyo gwe gutadde mu Katonda mukwano gwange, n'ekikulema ne weebaka nga tosabye.
kati buli webaka ng'oli munafu manya nti olese ng'oluggi luggule abamu oloota ebirooto nga weebase nga tosabye ogenda okulaba nga ababbi bakulingiza oba nga ababbi bazze baagala kukubba oba nga oloota ekirooto ekyo nga weebase tosabye manya Mukama akulaga nti weebase naye walese oluggi luggule. Essaala ekolanga kufulwa eggala ate ereggulawo. Bw'oba nga ogenda kwebaka oleka omwoyo gwo gugalidde mu nsi ey'omwoyo. Buli ataka yonna ejja Mukama akasuka confusion. Sitaani asobola okujja emizimu gisobola okujja nga gikunoonya ne gikubulwa gibeera confused nga tegikulaba location n'ebola lwaki kubanga waggaddewo oba ne gituuka nga tegirina access nga naye bw'otuuka ku nnyumba nga tolina kisumuzo nga tewali access nga girwana engeri yonna gisobola okuyingira naye nga tegisobola kiba kigezaako Mukama n'akuzuukusana otandika okusaba. So mukwano gwange kiri very very dangerous okwebaka nga tosabye ekintu kibi nnyo era abamu ekyoto kino kyenkugamba okifuna nnyo nga weebase tosabye obanga oli mwana wa Katonda ng'oli musabi buli webaka nga tosabye olaba ekirooto ekyo era ng'olootoze mu kyalo oloota ogaddewo ababbi bakunoonya oba n'odduka ne weggalira ogenda okulaba nga ate bakulingiza bakulaba Mukama bakulaga nti mukwano gwange walese oluggi oluggudde omulabe essaawa yonna asobola okuyingira naba nga apolluting obulamu bwonna budestroyinga. So kyakabenje nnyo okubanga weebaka tosabye mukwano gwange mata ngeri yonna gy'oba okoyeemu omwoyo gwo weebake ng'ogutadde mu Katonda kubanga abasitaani tebawummula bakunoonya baagala kubanga bakuzikiriza naye tokya muntu yenna. Sometimes Mukama ayinza okubikula omuntu direct oba step mother wo oba just enemy wo takwagala Mukama n'amukubikula n'akulaga ebintu byakola. Mukwano gwange just beera careful na muntu oyo naye tomukyawa mwagale ate gwe saba yajja kukola buli kyonna kyakola Mukama ng'akulaga gyonako mu kwagala omuntu oyo n'okumusunya Mukama n'ajja okwongera okubikulya bingi byakola gyonako mu kumukyawa n'okukola ki Mukama tajja kusobola kubikulya kubanga tayagala ate naawe yonooneke naawe ozikirire mu bukyayi mu busungu ebina sibwa bwa Katonda. Yes, ekyoto namba 4 Mukama kyakozesa okwetota ng'ofudde ekyoto kino nakyotako nga ndi muto okeera ku makya nga obadde oli mu kyoto ng'olaba wafudde ate oba banna olaba otya banne mu nsi ey'omwoyo yeewuunyisa olaba nga wafudde ng'abantu bali wali bakaaba ne bakutwala ne bakuziika ng'olaba kyokka oli mu keesi naye ng'olaba buli kimu kyonna ekigenda mu maaso ng'ofudde ogenda okuzuukuka ng'oli mulamu ne weekwatakwatako ng'oli mulamu ne weesunako ng'owuli obulumi okyabuulira n'ogamba kirabika ndi mulamu. Fact olwawo okudda engulu olunaku olwo kubanga oba omanyi wafudde. So okulota nga wafudde most of the times ebibeera ddogo, sometimes teriba ddogo, sometimes ebibeera attack direct okuva ewa sitaani ng'ayagala kutta ng'omwana wa Katonda. Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Sometimes zisobola okubeera eddogo, sometimes sitaani yennyini n'emyoyo gye nga gikulumbye nga gyagala okutta omwoyo gw'okufa, spirit of death, nga okulumya gwagala okuzikiriza ng'omwana wa Katonda. Kyokola kye kimu mukwano gwange yingira mu kusaba n'okusiba Mukama gyayongera okubikulira bingi. So olwana olutalo owangule. Bw'oba ng'oli munywevu mu nsi ey'omwoyo si buli kaseera oyinza okuba wakava mu kusaba n'okusiba Mukama n'akubikulira. So si buli kaseera togenda beera mu kusaba n'okusiba, no. Bw'oba ng'obadde mu maanyi just sazaamu busaza, bw'oba ng'obadde mu bunafu ngamba gwe wabadde mu siramba ng'oli mu bunafu bw'ofuna ekirooto ekifaanana bwe kiti olw'oluggi oluba lugguddwa immediate yingira mu kusaba n'okusiba mukwano gwange kubanga ebintu ebimu bye tuloota oluusi tebitwala bbanga ddene kubanga omulaba balina kya plantize mu nsi ey'omwoyo nga kigenda kutuuka ku musaawe eziddako. Kati bw'obanga oli mu bunafu osobola okuba nga ofuna ekizibu immediate ne kiba nga kiri feto obulamu bwo ne bwanga bulugenderamu omwana wo oba ekintu kyonna ky'osinga okwagala bizinesi yo ne banga plan y'omulabe etuukiriziddwa. So owa kintu kyonna sitaani sometimes oyinza okuloota ng'oli mu mukyalo okola mu bafu sometimes oli mu kuziika mwe muli mu kuziika otudde ku mutakisi wali omulambo waggulu bamugenda kuziika olota oli mu bafu olota oli mu bantu bavedde osengula malaalo ebyo tebifaananako bwe bityo byonna myoyo gya kufa. Omwoyo gw'okufa nga bwe mbagambye kusobola okulumba direct nga tekuli ku muntu yenna n'akuloze mukwano gwange kubanga sitaani sometimes aba ayagala okukutta kubanga gwe mulimu gwe yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Sitaani bw'alimerera okudestroyinga okuyita mu bantu abakwetoolodde sometimes ayagala kulumba direct akutte akugjewo. Probably biyinza okuba affecting abantu bangi, bantu bamwe bagenda kulokoka, abantu bagenda kumuvaako, ogenda kubuulya ennyini ayagala akugjewo. So mukwano gwange si buli kirooto kyonna ekyokufa okulota ng'ofudde nkiri associated n'eddogo. Kyolina okuwakinga mu birooto owakinga pattern y'ekirooto. Pattern y'ekirooto. Bwe kiba kirooto kyakufa mubeeramu specific areas eziraga nti no waliwo omuntu akuloze. Eziraga ng'ofudde naye wabeerawo ebintu by'olabirako n'olabirako nti bakuloze. Notegeera nti waliwo eddogo eriba likoledde olaba patterns. So mukwano gwange
va mu bunafu sigadala obukulu va mu bunafu mukwano gwange bajja kuwangula. Namba 5 nga tunaba kugenda ku namba 5 bannange kubanga tunaba subscribe bingo lindaki subscribing ku channel ino nagambye okone kade engeri yokka gyotagenda misiga mu videos etteekayo buli kanaku kona kade weyiga bingi bwolaba ebirooto ebyenjawulo toyiga bingi bwolaba ekirooto kimu kyokka weyiga bingi bwolaba ebirooto ebyenjawulo ogenda kuba oyamba abantu bangi tebategeera birooto nogenda kuba obayamba kubanga omanye okutegeera Katonda bwabanga ayogedde so okuvunula ebirooto so kikulu nnyo kisigala obukulu Katonda bwayogera nobanga otegeera kubanga amaanyi gali mu kigambo kya Katonda. Katonda kyayogedde kyakola so bwabanga Mukama ayogedde notegeera kintu kikulu nnyo. So subscribing oba otulabira ku Facebook following awatulabira ku Facebook so ogenda ku YouTube no searching ekigambo ebirooto kasotekamu ekigambo ekyo oyinza okugamba ekyo generation ginoonya ku YouTube sigiraba bw'oteekamu ekigambo ebirooto ku YouTube yo video esookera ddala zonna zaffe so namba emu yennyini yokoonako n'ogenda ku videos ojja kulaba videos nnyingi nnyo zikwatagana ku birooto bw'obanga otulabira ku YouTube atulabira ku Facebook batumiddeko nammwe kale atugende ku namba 5. Namba 5 kwe kuloota nga ofunye accident. Okay, most of the times uliota nga ofunye accident manya dogo ate ebirooto bino ebya accident ebisinga si ebirooto ebyokulinda mukwano gwange. Olota ofunye accident omwana wagudde ku accident mama wagudde ku accident taata wo mukwano gwo pastor wo abantu bonna balota nga bagudde ku accident bintu bibiri byolina okutegeera. Kisookera ddala lisobola okubeera eddogo. Ekyokubiri asobola okubeera nga omuntu oyo kennyini ali under attack ya sitaani kennyini direct most of pastors and ministers mu kanisa kubanga sitaani abantu abo abanoonya buli kaseera ayagala kubatta olw'okubanga bajja abantu mu mikono gye ne babaleeta eri Katonda babeera ku watchlist ye buli kaseera anoonya omukisa gwonna na buli lugiro n'oluggulwa okubanga adestroyinga obulamu bwabwe. Kyova olaba obanga oli mwegayirizi kintu kikulu nnyo okubeera nga weegayirira ku lw'abaweereza bonna abali mu kanisa yo. Kikulu nnyo kubanga abantu bakola ensobi eziri feto bagula enzigi nnyingi eziba nga zigenda obaleetera obuzibu naye abeegayirizi awo we basingira ddala okukola omulimu ogw'amaanyi. So omwegayirizi Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi okubeera nga weegayirira ku lwa worship team ku lwa ba ministers abali mu kanisa ba pastors bo abasumba mu ggwanga n'eggwanga lyaffe atiraki. So mukwano gwange mbolaba omuntu yenna ng'agudde ku accident sometimes omuntu oyinza n'okuba nga tomuyina ku kakwati naye okubanga oli mwana wa Katonda ekintu ekyo tosobola kukiraba n'ogamba asinze. Mukama bw'akuwa omuntu omwenenyeze oba omuyambe n'otakikola omusaayi gwe Mukama ajja gubalira ku ggwe. The fact that Mukama akikulaze aba akuwadde n'amaanyi agakijjawo. Oyinza okugamba Mukama yakirabe lwaki ye takijjirawo. Eno era gye tuli mu kyenjagala otegeere mwana wa Katonda amaanyi n'obuyinza byakuweebwa. Mukama alina amaanyi n'obuyinza bwina n'ebikwata n'abiwa ggwe. Naawe obeere nga Katonda ofuge. Bayibuli egamba muli bakatonda abato kikyetegeeza. Mukama yatufuula abaana be nga Yesu ye mwana w'omukulu. Kakati gwaddako tuli baganda ba Yesu. Amaanyi n'obuyinza byatuweebwa mu Luka 10:19 Bayibuli egamba laba mbwadde amaanyi n'obuyinza kulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi. Misota, njaba ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi ne tusuubiza tewali kiri bakola obubi n'akatono mukwano gwange. So amaanyi n'obuyinza byakuweebwa ng'omwana wa Katonda tewali kigenda kukola bubi. So totiisibwa kirooto kyonna yambala amaanyi n'obuyinza. Sazaamu accident sazaamu buli kintu kyonna kyolaba ekitali kya Katonda mu kirooto ekyo then bw'omala olangirire okwagala kwa Katonda. Katonda yatugamba ajja tukusa obulamu. Katonda yatusuubiza ebisuubizo bingi. Ebisuubizo byonna Mukama byatusuubiza birangirire ku muntu oba birangirireko ng'omaze okulaba ensigo ya sitaani gy'aplantize mu bulamu bwo. Tolina kyogenda kulaba mukwano gwange. Oyo abadde alina byakola ajja kubeera disappointed ave ku musawo ono ku mulogo ono agende kwoli mpaka lwalikoowa. Finally ajja kumala alokoke ajja kakasa tewaliyo Katonda mulala okugyako oba abalokole. So lwaki Mukama oluusi aleka abantu bano ne batambula ne bakoowa? Kubanga bayagala abalaga amaanyi ge. Omuntu aba yeesiga eddogo, aba yeesiga abasamize, aba yeesiga lubaale biteegane n'amagini n'ebintu ebirala byonna agenda okulaba nga byonna bikoze no effect. Ng'alaba ate gwe oli nnomo tolina ojjudde okwagala n'agamba ate ono omuntu mulogata ye ayogera ku njagala talina buzibu bwonna. So omuntu oyo final amala n'alokoka kubanga agenda okulaba nga buli kyonna kyabadde yeesiga okubanga kimuyamba tekikyamuyamba nga gwasigaza Katonda ow'amaanyi. Obola kirungi nnyo okulaba ng'olwanira mu territory ya Katonda nga tolwanira mu busungu, tolwanira mu bukyayi, ng'olwanira mu kwagala. Yes, ekyo namba 6 okulota ng'olaba oli muddu wa muntu ng'olota oli sirevu we. Ekyo ng'olaba oli muddu
ng'omuntu olaba ng'oli mukozi we, sometimes kulaba okolera business w'omuntu oyo nga okimanyi bulungi nnyo enemy wo, laba okolera business nekyala ng'olaba ovugirawo akagaali. Abantu ate akagaali ako oba okanyumirwa mu kirooto naye nga ddoko ng'ovugira mu compound awo oba kumpi w'omuntu omumanyi nga mulabewo, omanyi ati omuntu oyo yakuloga, yakukwata, yakufunza. Olaba ovugirawo akagaali, olaba gy'okolera business, manya nti nno eddogo lyakulumbye dda ng'olaba oli wansi we. Mukwano gwange kitegeerere ddala, olaba eddogo libeera lyakulumbye dda mukwano gwange. Yes, ekyoto namba 7 ekisemberayo ddala kwe kuloota nga omusota gukubozze. Esooto omusota gukubozze oba ngugenda kukubojja omusota nga gukugoba, ekyo ekirooto nakyo kitegeeza ddogo. So bw'olaba ekirooto ekifaananawo ekityo amanya nti nalyo eddogo liba likulumbye. Olota omusota gigoba, olota omusota gugenda kukubojja oba nga gukubozze. Mukwano gwange bw'ozuuka todda mu kwebaka bwebasi, tandikirawo okusaba manya nti eddogo likulumbye. Abula ekirooto kino tokiconfusinga walikulota emisota ng'ogiraba ng'oli eriwamwe mu kyalo. It's most of the times gibeera myoyo egy'ekika, ancestral spirits. So bintu bibiri byolina okulaba mu kirooto ng'omusota gukulumbye. Bw'oba mu bizinesi yo, makaago, mu kitanda kyo, manya nti nno eryo ddogo. Ne bw'oba ogirootera wammwe eri gye bakuzaala. So okubeera nga ancestral spirits, myoyo gya kika nga gigikulumbye. Mikwano gyange mwenna mwebale nnyo ddala kutulaba. Eno bagiyita the chosen generation. Tuba tuddamu ebirooto ne teachings ez'enjawulo. Twagamba kasooke tukole ku birooto. Mukama abeere ng'ayogera ng'Otegela then ojja kuba ng'ofuna teachings endala zonna gye tugenda maaso. Yes, mbaagala nnyo. Mwongere okutulaba, yogera okulaba ng'olaba videos zaffe ez'enjawulo olw'ensonga nti ojja kuyiga bingi mu videos zaffe ez'enjawulo zonna. Tulaba video emu mukwano gwange kijagala okugamba ate n'ekirala bw'oba ng'otulabira ku YouTube oba ku Facebook wonna wetulabira, kwata video yaffe ogisharinge mu WhatsApp group yo, ejja kuyamba abantu bangi ne videos zaffe endala zonna beera ng'osharinga at least one per day. Bw'oba ng'olaba nga byetukola byonna bya mugaso, ffe okulaba ng'ogabanako n'abantu abalala. Bw'okoona akalayiki ako katukola bulungi kubanga Facebook oba YouTube wonna wotulabira eba eyongera okugaba obubaka bwaffe eri abantu ab'enjawulo. Ate era bw'osharinga oba osharinze direct message eno mugenda kuyamba abantu bangi. So mukwano gwange bw'osharinga bw'olikinga nawe okola omulimu gwenkola. So fena Mukama agenda tuweeramu omukisa. Banacho generation batumiddeko. Yes, mubeere bulungi, mubeere abasigaliri brother Steven. See you in the next video.